ne lwaki ebyantu by'abajjajjaffe bwe tubibuusa amaaso. Tugala programu ya leero ne Esaala. Mukama Katonda wa Buganda tunakuwalidde embeera embi eri mu Buganda, era tuyuzizza ebyambalo by'emitima gyaffe, era tukwebaza olwa laadiyo Ababaka, laadiyo ya Kabaka, olw'okutuzibula amaaso ag'okungulu n'ag'emyoyo. Otwongere okumanya amagezi ng'ago w'abajjajjaffe, tusobole okulwanira ensi yattu Buganda, okugijja mu mikono gy'abawambi abagenda bagiwanyisiganya obuwanyisiganya ng'ono agivaamu ng'akikwasa omulala mu ngeri eyakimpe nkyekubire. Mukama Katonda wa Buganda tukimanyi bulungi nti Obuganda tobeerabiranga newankubadde ng'oteddewo ebigezo ebituyinze. Ayi Mukama Katonda tukwegayirira, kubanga Katonda n'Obuganda omwoyo gumu n'emmeeme emu weewaawo bweza. Amiina. Ffe abeegatte mu kibiina ky'abazzukulu ba Buganda International ne tweyala mu maaso ga Ssaabasajja Kabaka ne tugamba nti w'olizimba evviivi otulise n'amazzi ne tuganywa. Ne twebaza abawuliriza ba laadiyo eno nga tugamba nti olumbe lwandibanyudde, lutenkejje ne mukene abalwanyi tweriire. Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangale n'Obuganda buve mu buddu, bufune obwetwaze, bufune okuddukanya ebyobugagga byabwo. Bweza. Amiina. Muganda wange Mutabaazi. Mwebale nnyo abawuliriza abaledi Ababaka mwenna gye muli. Mukama Katonda abakuume. Tujja kuddamu nate ku Lwomukaaga mu Amerika, ate ku Sande tukomewo wano mu London. Aye Mukama Katonda abasaasire mwenna abali mu bizibu, abafiiriddwa kitamyo. Mukama Katonda abagumye. Mweraba. Tujja kuddamu ate tuwuliziganye.